Aibwa sesero mukasheshekeri izuba amahe hamwe n'abasirikare babutosha babaye torere kitebe kandi abahatene mu ntor kwikirizwa kutahamu uteriho no kushora uteriho no kucinge mpandemwe erikushika ahamwanya ngo gumwe kola bikolobero babikola ku bantu bafenga twali kamera tubasanze bayine mu tabaso kufuna ya desasi bwanga bamanyi bali kibakola tikyamu tuyina edembe okozesa offices zaffe edembe ly'obwebange okubanga okiriza mu kibiina kyoyagala edembe ly'obwebange okugula offices ezibanga zikola edembe ly'obwebange buli muntu alina n'okusinza leero bakoze eki bakutugaali abembezi b'ekibiina abarimu omugambirizi wakyo Joel Senyonyi hamwe n'omuhandiiki mukuru w'ekibiina Lewis Ribongoya Bishop abantu baza kushabisa ha mukoro guba kwatwa kandi batwara ha polisi ya Kira Road. Banyuma y'abantu abakushikibwa ha polisi bekiriza abagenzi babo kubemerera kuko banyuma y'akaire kake na kigamba ngo hari wese mwe yaterwa bakabagarro munda kana maso tuli wano ku Kira Road Police Station era nga bakulembeze bannakupe bakwatidwa basose ne babakwata ne babaleta wano mukamotoka kebaita na lupenya bamaze bafulumya babade babataddemu ne bafuna simu ba direct intent ate babajjemu babambule buli kimu kyonna ate babateeke munda yembeera gye tulimu newe sanga nti abasirikale bakozeseza ekikube ekyamaanyi ennyo bakubye SG bamukubye naye nga tebalina tax abahagizi b'ekibiina abatari bamwe na bamwe abagambaho na Sky TV batereze ebiteekateeko byabo aha nsonga egi twakidde ku makya poliisi n'amagye nga gazizeeko ekitebe kyaffe tebakiriza muntu kuyingira nga buli ajjawaawo babakwata babakuba n'ebirala byonna kyennyamiza nti leero olunaku lw'ameefuga independence kitegeeza eddembe naye kakati ffe ekibiina ekiwandiike tetulina ddembe kibategeezaako bagamba eddembe okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe ng'ekibiina okukola emirimu gyaffe tugezezaako okwengeejinga bacommanders abali wano apoliisi n'amagye naye mulalabe nga batwebalama. When we say that this is a criminal regime that takes over this country, you can see what we mean. Because today we had invited the families of victims, old women, old fathers, who, have been blocked, some of them arrested, and that kind of thing. So we condemn that in the strongest terms possible, but the people of Uganda should not give in or give up. Our struggle will end in victory. Banyuma twagambaho n'omwembezi mukuru w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu makaje magere kandogu yashoborera ngo byona nibiretwa obwoba bwa gavumenti ekitebe kyaffe eky'Ekamocha ne ofisi yaffe y'Ekavule zonna zasalidwako poliisi n'amagye abakulembeze bannaffe omuli Secretary General waffe David Lewis Rubongoya omuli omwogozi waffe Joel Senyonyi omuli akulira entendeka n'okusomesa abantu ennono yaffe gwe bayita Pastor Mwanguzi ne Bishop Tomusange omunaddiini bakwatiddwa era bakyakumirwa ku poliisi awatali musango ekyono tukivumirira naye twagala kutegeeza bannayuganda tetugenda kulekeraawo tetugenda kusirika tugenda gena maaso nga tulwanirira eddembe lyaffe mu buli ngeri yonna era bino gavumenti ya Museveni byeri mukola njagala birememba malamu maanyi wabula bibongere ate obugumu omulingo nugogumere Robert Kyagulanyi yashoborera ngwenteekateeka ze ez'okurambura abahagizi be omu ihanga lyonna zaaba ziri z'okugarukamu izuba ly'olwakashatu. Programu yaffe eya second phase ebadde erina kutandika ku Lwakusatu luno okwosa enkya era tulinze bannaffe bonna bateebwe then tugenda kuvaayo n'ennambuluka n'ennambulula entuufu.